Okubala abantu kuyingidde olunaku olwokubiri ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo ekya UBOS kirabudde abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu bewala okuleeta obuvuyo n'obutagondera mateeka agaabawebwa ekitongole ekyo nga kirumiriza nti bebasinze okuleeta kigoye weezinge mu mulimu guno. UBOS egambye nti okubala abantu kwalina kuba kwa nkola ndigito era ebyetaago byonna byalina okuteekebwa mu sisitimu nga bukyali kyokka nti mu bitundu ebimu abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu abaali bavunaanyizibwa baakola byabwe. Ekitongole kigamba nti obuzibu nno bwasinze kuva ku bantu abaawandiisibwa okubala abantu nga tebayingizibwa mu nteekateeka ya kitongole ekyo bagiyita system. Olwo nno obuuma bukalimagezi bwabaweereddwa okukozesa mu kubala abantu nga tebwateekebwamu bibakwatako era kyekyavuddeko Gozilini yenna. UBOS egamba nti obuuma buno obwaleetebwa bukola bulungi ddala era nti abantu bayita mu mateeka amatuufu abayita mu mateeka amatuufu olunaku lw'eggulo baakoze bulungi omulimu gwabwe. UBOS yawandiisa abantu 19,000 ogiyambako kaweefube ono kyokka nti abantu 900 okwetoola eggwanga lyonna eggulo baakoze bulungi naye waliwo 200 n'omusobyo abataasobodde kukola. Dr. James Muwonge omukungu mu kitongole ekyo eky'ebibala avunaanyizibwa ku by'okubala abantu wano mu Buganda agambye nti ebitundu ebimu amannya amatuufu baagasindisa eggula kawungeezi so nga okubala kwabadde kwa kutandika nga bwakakya. Alabudde ebitundu ebikyali mu nkola eyo okwanguyirizaako ebikwata ku bantu baabwe babayingize mu nteekateeka yonna. Tubakubiriza okukola nga bwe twabadde bawabudde ne tebakola bakimanyi nti kati abatalinaweereza mannya ga be baateeka ku lisiti oba be baalonda okubala abantu nga tebaakozesa sisitemu gye twali tubawadde amannya ago bagaweereze amangu n'embiro ku ofiisi zaffe tusobole okubateeka mu sisitemu bagende mu maaso okukola emirimu. Okubala abantu kwa misana bakutandika ssaawa emu tuuka ssaawa emu. Kwegamba tewali kubala abantu kiro. Obudde bwe bunaabukedde omuntu yadde okutandika okubala abantu. Mu ngeri y'emu akakasiza nti n'ebitundu bya Kampala n'emiriraano omuli disitulikiti ya Wakiso n'endala gye wasinze kigoye woozinga oyo wabula nti ebizibu byonna byakoleddwako olunaku lw'eggulo era balina essuubi nti okubala abantu kwa kutambula bulungi olwaleero. Byatereezeddwa awasinga esigadde tewali okusoomozebwa kw'amaanyi kuli awo. Okusoomozebwa kwabadde tekuva ku byuma kwabadde kuva kusingira ddala ku mannya agataaweerezebwa mu budde okuva mu bitundu eby'enjawulo naddala mu Kampala n'emiriraano. Naye abakola ku by'okubala abantu mu division babadde babiweereza ebisinga jjo kati omulimu batandise abadde batanakola jjo babimaliriza leero sisuubirayo ennyo buzibu bw'amaanyi buli awo. Guno omulundi gwa mukaaga nga Uganda ebala abantu yasembayo okubala abantu mu 2014 era alipoota ey'omwaka ogwo 2014 yafulumizibwa oluvannyuma lw'emyaka 2 so ku mulundi guno abakungu b'ekitongole ekya UBOS bagamba nti engeri gye bayingizaamu enkola ya internet ebinaava mu kubala abantu byakufulumizibwa mu bbanga lya myezi 2 gyokka. Okubala abantu kuno kusuubirwa okumala ennaku 10 kwakomekerezebwa 19 omwezi guno. Ebyo nga bikyali bityo ne gye buli eno ebyuma bikalimagezi birina okukozesebwa okubala abantu mu bitundu bya Kampala ebimu bikyagaanye okweggula ekinafuyiza omulimu gw'okubala abantu era ababazi kaakano abamu bagala kweddiraka bawummuleko. Omusasi waffe Omulonkato Dennis Lwandaga kalutuvire ku ntono. Mu ssaawa zino ez'amalya g'ebyemisana Kyabasa FM esazeewo okwongera okutalaga ebitundu bya Kampala n'emirwano okulaba enteekateeka y'okubala abantu bw'eyimiridde era nga amakande gasimbye mu Makindye Ssaabagabo ku kyalo Gangu ekisangibwa mu division y'e Masajja nga wano mu kutalaaga Kyabasa FM eriko ababazi b'abantu beesanze ku ssomero lya Joyce Standard Junior and Nursery School Gangu ku lw'Ebusaabala. Abadde bakunukkiriza 30 bano basangiddwa nga batudde nga bagamba nti ebyabatawaanyizza eggulo era bye bibatawaanya ng'obuuma oba bukozesebwa mu kubala abantu tebunnatandika kweggula kubasobozesa kutandika kubala. Ebimu ku ebyo bakaluubiriza mwe yamuli ekyokuba nti akuuma kano lukateekako kasaba oyo abala abantu omwezi mwe yazaalibwa ne kamusaba ennamba ye y'essimu era olugiteekamu okuba nga akasaba kaggulewo kamugamba nti tekasobola kukonekitinga olw'ensonga
nti tekalina internet era ne kamusaba yeebuuze ku oyo amuvunaanyizibwako gwoyinza okuyita supervisor era nga tutegeddeko nti basupervisor bano oba abalondoola ababazi b'abantu babategeezezza nti baagala bawemu akaseera katono nnyo balabo b'ebyuma bino banaabikonnekitinga olwo bitandike okukola. Abamu ku bano bategeezezza nti baagala kuddako kuwummulamu nga balindirira ebirangiriro eby'enjawulo ebigenda okuva eri bakama baabwe mu gavumenti eya wakati. Akulembeddemu enteekateeka eno mu ggangu Ssaalongo Aloni Ssempebwa ategeezezza nti bakyalina okusongoza kw'amaanyi olw'ensonga nti emu ku bikozesebwa mu kubala abantu omuli obujaketi obwawula ababazi ku batali babazi bano tebabulina, ng'agamba nti ekimu ku biyinza okubatawaanya. Embeera twagezezaako okukunga abantu bakunga then n'abakozi ne tubafuna enumerators bonna bazze ne bagayidi bonna bazze okuva jjo twatandise okwekunganya ssaawa nga 2 naye ne tulinda tutandike ne bigaana. Ekyaleese obuzibu atugambye ebyuma byaganye okukola ki byaganye okuggulira. Twavuddewo essaawa ndowooza nga 8:30 ne baddayo nga tulowooza nti olwaleero kinaakola ki kinaaba naye era obwedda bali awo ndowooza naawe balabye era batugaa nti network oba kinaye ng'ebyuma bikoze ki biganye naye nga bo weebali n'abatuuze obwedda tubuuza jjo basiba waka nga tebalina gwe balaba naye ne tubategeeza ekintu kikimu nti abakozi weebali naye ebyuma webali. Omusasi waffe Omulonkato Dennis Lwandaga. Mu mawulire amalala, minisita w'ensonga z'obwa pulezidenti Mireva Balanda awanjagidde bannayuganda bajjumbire kaweefube wa gavumenti y'okubala abantu eyatandise eggulo. Babalanda agambye nti enkola eyo teriimu sitaani n'akamu wabula ejja kuyamba gavumenti okubateekerateekera era n'akunga abakyasigadde beeyambisa ennaku ezisigaddeyo babalibwe n'ebyobugagga byabwe. Bannayuganda n'okusingira erala region ya Busoga gyenvaamu ate n'okusingira erala Buyende district ate ni Budyope West libakubiriza twena tutwala ensonga eno ey'okubalibwa nga nkulu ino kubanga kitukakatako okubalibwa tusobole gavumenti esobole okututeekerateekera obulungi bw'enaabanga etegeera obungi bw'abantu mu Uganda bwe twaga kidagisobozesa otuteekerateekera obulungi eno nkani mu by'okutugaigawaza ebyenfuna nkani ebyobulamu n'ebintu ebindi kamaala. Ajjukiza n'ab'ekitongole kya WUBOS okutereeza mu bwangu ddala ebyo n'ebyansobye ku ntandikwa kaweefube wa gavumenti gwetaddemu ensimbi ezisoba mu buwumbi 300 aleme kugwa butaka. Bino byonna biddiridde enkola ey'obutatambula bulungi mu bimu ku bitundu bya Busoga nga nayo abakozi babadde tebasobola kukozesa buuma bubaweereddwa n'abalala tebatendekeddwa kimala ate nga gavumenti byonna kigambibwa nti yabisasulira. Abakuliddemu enteekateeka y'okubala abantu mu disitulikiti y'e Kalungu beekokkodde olunaku olwasoose olw'ebintu ebitaatambudde bulungi. Nsuuga Muzaffaru katuwa ebisingawo. Muwonge Beka ono nga yayogerera enteekateeka ey'okubala abantu mu disitulikiti y'e Kalungu ategeezezza leediyo y'obujjajja Kavumbeeza Mikutu nti babadde n'okusoomozebwa okutagambika naddala mu zikapi ezitawaanyiza abakola omulimu gw'okubala abantu bayite ba enumerata kyokka nti wadde gubadde bwe gutyo kitawe basajja battu ne bakazi battu basobodde okubalayo abantu abasaamusaamu kyokka nti mu nnaku endala ezisigadde omwenda bagenda kukola kyonna ekisoboka okulaba ng'enteekateeka eno etereera bulungi. Abantu baffe abali ku ground okubala abantu n'enkola empya bw'ebeera abamu batataganyizaamu abamu maapu zibatawanyizaamu naye ng'okutwaliza awamu abantu basobodde okubalayo ku bantu. Tusuubira mu nnaku zino ezibulayo omwenda tugenda kukolera ddala omulimu omulungi kuba n'abadde balina obuzibu bwonna obusinga tubugonjodde era nsuubira omulimu genda kutambulira ddala mu nnaku eziddako. Mu mbeera y'emu baabamu ku batuuze mu ggombolola y'e Bukulula abamaze okubalibwa basanyukidde enteekateeka eno era abamu ku bo naddala abavubuka bategeezezza nti kino kigenda kuyambako abatuuze bano okubateekerateekera obulungi bwe bato kwe kukoowoola bannakalungu abatannaba kubalibwa okujjumbira enteekateeka eno baleme okugisimbira ekkuuli. Erinnya Kasibante Mathias e Bukulula mu Kalungu district. Abantu mbakubiriza nange kennyini neekubiriza okukunga bannange okwenyigira mu nteekateeka eno eririwo okugeza okubala abantu. Kiyamba nnyo gavumenti okuteekateekera abantu baayo beetwala saako naffe abantu bennyini eno gye tuwangalira mu byalo okuyambagana okugeza senga parish model eno ng'eriwo n'enteekateeka eziriwo endala okugeza ez'okufunamu engeri ya gye tusobola okufuna ekonome yaffe okugizimba obulungi. Ku lwa CBS leediyo y'obujjajja Nsuubuga Muzaffaaru e Kalungu mu Buddu.
Abatuuze mu kabuga k'Ekinoni mu disitulikiti y'e Gomba baguddemu ekyekango basanze omulambo gw'omukuumi w'essundiro ly'amafuta mu kitundu ekyo yafiiridde mu nju gy'abadde apangisa. Patrick Serugo y'abirina. Omusirikale w'ekitongole ky'obwannannyini ki SMG ategeseeko limu lyokka erya Ochen nga wa myaka nga 27 abatuuze gwe basanze enkyaleero nga yafiiridde muzigo gw'abadde apangisa wakati mu ttawuni y'e Kanoni ku luguudo oluva e Kanoni okudda e Bulo mu Butambala. Okutegeera nti omukuumi Ochen yafudde, bakozi banne be bakola ogw'obukuumi ku ssundiro ly'amafuta ebisangibwa mu kabuga k'e Kanoni bamaze kulaba nga tagenda ku mulimu okumala ennaku 2 olw'okuba yakoma kukola ku lunaku lwakusatu. Bwe balingiriza mu muzigo mw'abadde asula ne balaba omulambo nga gwebuunise ku buliri ng'ali bukunya. Abatuuze bamenya oluggi lw'ennyumba ne basanga ng'omugenzi yali afumbira mu nju nga ku sigiri yali akalirira ennyama ate nga waliwo n'emmere ensaaniike. Kyokka abamu ku batuuze b'e Kanoni mu Gomba baddukiridde nga bakulembeddwamu Ssaalongo Yiga Robert bagambye nti batansa n'ekyavuddeko omusirikale oyo okufa nti olw'okuba ayinza okuba nga yeewadde butwa oba nga yafudde kiziiro olw'okuba waliwo n'abamuwulidde ng'ayogera ne mukwano gwe Simu ng'alabika alina ebimunyigiriza. Bakozi banne ne bagamba nti Ochen nga talabikako ku mulimu ne bagenda waabadde ku ndimu wasula mu Kanoni kukuba eridda ku Bulo Road agenza okutuuka ku nnyumba ng'ennyumba yasibire munda okugezaako okumenya ennyumba eyo ne balaba omulambo gwe gugalanime ku kitanda nga yeefunyizaamu katono naye ng'ali mu kaleega ke n'akapale k'ak'omunda. Mukyalo oyo nga yafudde ebibuzo bikyali bingi naye nga tetunnamanya kiziiro kya nnyumba yadde afunako omulabikiddwamu essigiri efumbirwamu oba okuba nga yabaddemu n'ebimunyigiriza ng'omuwala. Ate mu kabuga ke kamu ak'e Kanoni mu Gomba mu kiro ekikeesezza olwaleero waliwo omuvubuka Bosa Simeo nga wa myaka 28 nga mutuuze ku kyalo Kitwe mu ttawuni kansi y'e Kanoni akubiddwa essasi mu kugulu ng'ono amenya edduuka ly'omusuubuzi Lubo wa Ecoyada n'abbamu amasimu. Kyokka nti bw'abadde adduka n'ekisawo mwe yapakidde amasimu omusirikale ku ssundiro ly'amafuta eriri okumpi awo n'amukuba essasi mu kugulu nga kati Bosa Simeo ali mu ddwaliro lya gavumenti e Kanoni. Okusinziira ku musuubuzi Lubo wa Ecoyada, omubbi oyo nti akozesezza ennyondo n'ensuuluulu n'asima ekituli emmanju n'agguka munda mu dduuka. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo.